Emmwanyi ekimu ku birime eby'ettunzi era eggwanga Uganda lyayingiza obukadde bwa dola 122 zino nga zibalirwamu eza Uganda obuwumbi 464 mu mwaka 2023. Oba olyawo Uganda okutuuka ku buwanguzi buno kyava ku nkola ya gavumenti okusalawo okulwanyisa obwavu ng'egabira bannayuganda endokwa z'emmwanyi. Mu 2020 waliwo bannayuganda nga bayita mu kitongole ekivunaanyizibwa ku mmwanyi ki Uganda Coffee Development Authority abaaguza gavumenti endokwa z'emmwanyi ezibalirwamu obuwumbi 42 kyokka n'okutuusa kati tebasasulwanga. Era mama Nabbanja mugamba ne president naddamu batukkiriza ntugaba emmwanyi omulundi ogw'okumeka ogw'okubiri ne ssente enkadde gye ziri na zino ze twayongerako gaba tebatulabawo bagamba ssente baziyisa ssente tetwaziraba. Omulugunya gwange eri Matiya Kasajja busungu kibo tuyinako nga ffe banasala opaleta tumaze ebbanga tukuba enduulu tukaaba bakazi baffe banobye ennyumba zigudde batukobye mu mayumba abaka ba parliament mutufuddeeko. Nsaba gavumenti ekwatireho abantu bona bari aha esosole sente zaabo akondo dostama a TV ora budget yasohorezebwa ngo amwana babasosole sente zaabo babahereze zona wamoze bilioni 42 ze tubanja twagala sente bano basoose kwogerako ne bannamawulire era oluvannyuma ne boolekerawo ofiisi ya minisita Matiya Kasajja okubanja sente zaabwe. Bano bagumbye mu kkubo oluvannyuma lwa poliisi ekuuma abakungu okubasalako okubaziyiza okutuuka ewa minisita Matiya Kasajja. Oluvannyuma poliisi yeezoobye nabo era okukakkana nga ssaabawandiisi w'ekibiina kyabwe poliisi emukutte n'emuyingiza mu mmotoka ey'ekika kya drone agiyambeko mu kubuuliriza. Ffe ng'ababaka ekyo tugenda kukola kwe kuddayo mu palamenti ne tubuuza minisita ku lwaki ssente no bwe twaziisa mu bajeti ez'okusasula aba nursery beds ku lwaki tabasasulanga. Kyokka bwe tutuukiridde omwogezi wa minisitule y'ebyensimbi Jim Mugunga ku lukomo lw'essimu atubuulidde nti bano bali mu kubanja omuntu omukyamu nti ekitongole ki Uganda Coffee Development Authority kyekirina okubasasula kubanga kyekyakola endagaano nabo. Bw'oba oyagala okutegeera ensonga zino oba olina zitunula nga bwe tutunuulira akaduuka akafe ak'okukyalo. Akaduuka ak'okukyalo bikawa mwami Jingo ebijanjaalo ebyo abikozese awaka nga tannafuna musaala. Ab'akaduuka ako newankubadde bayimba wa mwami Jingo ebijanjaalo ate bamanyi bakola mu NTV. Ne bagenda mu NTV ne bagamba ab'NTV mutusasule ssente kubanga mwami Jingo yajja ebijanjaalo ewaffe. Kye bakola bagenda wa mwami Jingo yakola kino yanona ebijanjaalo. Jingo Francis, NTV Akawungezi.